Wine is Bobby Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobby Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social... Abakwatibwa baleme kutulugunyizibwa. Omuganda agamba bw'omegga toluma ate oba oli omukutte kati ate bw'oba omala omukwata ate okuba wakyempi oba omusambira ki. Era abakwatibwa baleme kuswazibwa. Lwaki omuntu ng'akwatiddwa aggyibwamu engoye oba omutigaatiga oba omukozesa ebitasaana? Mukutu gwa Eke TV Media muzikirize mbanirizeeko nate akawungezi k'olunaku luno olwaleero olunaku olw'Emmande nnaku z'omwezi 6 mwezi gwa 7 omwaka 2026. Musajja wa Kabaka nga bulijjo da Energy Master Chopper Uganda Mukutu gwa Eke TV Media osinzira okuba ng'ondaba mbabuuzaako banywanyi bonna omusinzira bitundu by'ensi ebyenjawulo abali munda mu ggwanga erya Uganda, abali wabweru waalyo, abali munda mu ggwanga erya Bungereza, abali munda mu ggwanga erya Amerika, kyondo kya Buwarabu, Saudi Arabia, Dubai, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman n'amawanga amalala gonna abali Iraq nga mwekumira ku mukutu ogwa Eke TV Media. Mbabuuzaako nate akawungezi konna kuno lwaleero. Program class bwetwe emaze okubanga egguka ku mayengo g'omukutu ogwa Eke TV Media, ensonga z'amawulire mu nnyaffe Uganda n'okwetolla ensi yonna. Kakati olunaku olwaleero munnamagye eyatega bomu munda mu ggwanga erya Uganda eyateeka eggwanga ku bunkenke munnamagye ate omunene yali akulira ekitongole ekya Semwayi munda mu ggwanga lya Uganda James Birungi agasimbaganye n'omulamuzi bomu kale bannayuganda abattibwa mujjukira bulungi awo ku Buganda Road bomu ezaabalukaawo genda emunyonyo mubijjukira bulungi byonna. Kirira ku Kaleerwe battirawo omuntu sinnabaala bangi ne bafuna ebisago eby'amaanyi na byonna ebize bibaawo mu kibuga Kampala ensonga za bomu. Kaakati eyabiri emabega munnamagye mukuleetedde mukomezaawo mu maaso gammwe olunaku olwaleero. Olukiiko lwa Buganda lutudde Katikkiro Charles Peter Mayiga ngenda kuwa emboozi yonna naddala ku bigambo byayolekeza gavumenti eri mu buyinza eya Mwami Museveni. Bannabyabufuzi babaddeyo yogera ku Lop Joel Osonye Bisekezi, ndabyeko omubaka Zambaali Blasio Mukasa, bannakibiina ki NRM Sodo Kaguta. Ono muganda wa Mwami Museveni y'omu ku babadde mu lukiiko lwa Buganda amakya gonnako olwaleero. Byonna mbikuŋŋaanyiza mbikuleetedde tuulakalira twongere okuba nga tusumulula ffenna. Speaker Anita Amongo embeera ye mwali n'obuzibidde akawungezi konna kuno olwaleero olw'Emmande yeeyongera okuba embi, era ababaka abava mu Teeso basazeewo okuba nga bakuba emmeeza bagamba ekimala kimala. Starlink Elon Musk internet ya Starlink Elon Musk akkiriziddwa okuba nga ajja akola emirimu gye munda mu ggwanga Uganda mu butongole mubadde mulina kozi Starlink bus
kakati tuli ku internet amaze okubanga yingira munda mu ggwanga ya Uganda lwaki temunzikiriza ne tutandikirawo emboozi ng'obuzibidde akawungezi konna kuno olwaleero ndowooza tutandikire ku munnamagye tandikire ku munnamagye ono eyasinga nnyo okuteeka eggwanga ku bunkenke ono akola bino byonna byakola nga asaavinga munda mu gavumenti oyogora bakusikuliniyo mu kaseera kano Meja General James Birungi ono mu mwaka gumwe mabega kuba akwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 agenda kweza mwaka ndowooza ng'akwatiddwa katono atanakwatibwa ye yali ssentebe oba ye yali akulira ekitongole ekya CMI era nga mulamuzi mu kooti eya Kamansho kooti oba kooti ey'amagye etuula e Makindye ono y'omu ku baali bawozesa bannansi abatali baamagye munda mu kooti eyo nowe batwalangayo okusaba mujjukira kooti ng'esaabulula kooti eno eya bulijjo High Court ng'esaabulula byonna ebikolebwa Kamansho kooti oba kooti ey'amagye y'e Makindye ono y'omu ku baakuba emmeeza n'agamba nedda eno kooti eri mu mateeka era erina okuwozesa abantu bonna ono kennyini kakati olunaku lwali aleeteddwa lwaki temunzikiriza ne tusooka tumulaba kasooke tulabe akatambi kano then oluvannyuma nzije twongere okuba nga tusiiga ekifaananyi ekituufu oba oli awo twongere okutambula ffenna nga tuli ku peegi y'emu olabe ebyaliwo kaleerwe nawa then oluvannyuma kankomewo Kawempe ng'ab'ebyokwerinda okubadde amagye ne poliisi eya bulijjo neetegulula bbomu nga bazinzeeko ekifo kino oluvannyuma lw'okutemezebwako nga bwe wabaddewo omutujju abadde ateekateeka okutulisa bbomu. Amakubo agabadde gayita ku katale kano gonna gabadde maggale nga tewali muntu yenna akkirizibwa kuyitawo. Bino bibaddewo ku ssaawa 12 ez'enkya ya leero kyokka bw'abadde atuuka ku katale k'e Kaleerwe ab'ebyokwerinda bagezezzaako okumuyimiriza wabula ne yeerema ekibawaliriza okumusindirira amasasi agamutiddewo nga yakatuuka ku wankaaki w'akatale. Bamuyimiriza n'alema bw'abadde atuuka ku geeti ne bamukuba. Eky'omukisa omulungi bamukubye nga tannaba kutuuka wayagala kugitulisiza kati akasawo ne baka ku mulambo nti ye omugoba wa bodaboda ono abadde asabaza omutujju ono amazeemu omusubi oluvannyuma lw'omusaabaze we okukubwa ebyasi ebimutiddewo. Kulayija agamba nti batandise okumunoonyerezaako. Tutegeddeko nti booda yagirinyidde Busega owa booda asoboddeyo okudduka awonye singa keesi y'Emunyonyo. Mu kusindira kw'amasasi gano waliwo omusuubuzi alumiziddwa era ng'addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Omusajja waffe wa bodaboda Kagaali bamuyita Kamudaani kati ye asigadde alobye abantu baddusewo nga yakyali awo sasi naye ne limukubiramu wano erimuyitamu era saawa eno bamututte ali mulago. Mu kwekebejja omulambo ono abadde n'ensawo omubadde bbomu enkolerere era nga poliisi etegulula bbomu yeezitulisizza. Twamulondoola ne tumenya nti EDF eteekateeka okukuba akatale ak'e Kaleerwe. Tubuuziza Kulayije lwaki omukyalo ono abadde tebamukwata mu nnaku 3 ze bamaze nga bamulondoola. Era omutujju emirimu gyagikolamu abantu ba bulijjo naddala nga bano bakola ebyo balo kye tuyita mu lunabuddufu sleeper cells kati ezo bakozesa okuteekateeka ebintu ng'ebyo n'okutuukira ebyo babaagala okukola. Kati mugamba nti lwaki temubali mazindikiriza ne mubakwata okuba nti tuziyiza kino okubaawo kyo kikulaga nti intelligence yakoze omulimu gwayo. Abasuubuzi abakolera mu katale kano buli omu ebibaddewo abirabye bubwe. Naye bakyewunyiza ng'ate bazze bagobagana n'abatujjo babatujjo babiki tetutegedde ne babazingisizaawo mu maaso g'akatale g'obutale bwaffe awo Kaleerwe ne babakuba ebyasi. Badde tulowooza nti mubbi gwe babadde bagoba alina gasente era nga babaddewo abayaayi abagenzeewo nga baagala ensawo naye ne babagobawo kuba bali babadde bamanyi kye baagala bamanyi ekiriwo bavuddeeyo beegoba
Yo poliisi evumiridde ebikolwa by'ekitujju era n'esaba bannayuganda okubeera obulindaala. Abantu abakulira wano bakastomers ndaba wujja wano buli omu akubuukira kubanga tetusobola kugamba nti ono yazze ne piki olulala omulala asobola kujja n'emmotoka si kyekyo n'olowooza nti kasitoma n'odduka n'okukola ki n'ogenda n'omugjayo n'akabbaga ke ng'oyo bw'abadde nako kakati eyo y'emu ku mbeera eyali munda mu ggwanga Uganda ey'obunkenke. Bomu gundi ne gundi battiddwa, abantu baafa, mubajjukira. Tukwatire wamu tusabire emyoyo gy'abagenzi egyagendera mu katemba oba mu vulugu eyali wakati w'omwami ono Major James Birungi. Bassebo ne bannyabo, njagala ntwala omukisa guno okubategeeza nti olunaku olwaleero Major James Birungi aleeteddwa mu kooti n'avunaanibwa emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Wabula ffe ng'ekitongole kya AK TV twabagamba nti ffe tutuukira ddala ku kinyusi ne tutegeera ensonga ki ekiba kigenda mu maaso. Major Birungi Jameson tutegeezaako yali akulira Semwai munda mu ggwanga erya Uganda, ekitongole ekiketeera munda mu ggwanga erya Uganda. Amawulire gavaayo, bomu zonna ze mwalaba, byonna bye mwalaba. Kyenjijjukira waliwo n'embeera yali akazigizigi bwe mba serabidde mu biseera by'okulamaga n'okulamaga ne bakugiraagiramu awo, mubijjukira bulungi ensonga za bomu. Bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeze bomu tezaaliyo. Ono ne bannamagye ng'obutambi bwali mu kulaba ku sikuriini yo basimbiddwa mu kooti bavunaanibwa okulimbalimba gavumenti mu nteekateeka eza bomu. Amawulire gavayo galaga nti bano abakulu baali mu byabwe, bayisangawo byabwe. Kale lowoozamu obulamu bw'abantu. Nzijjukira bomu one day yakuba awo nga ku State Hall ku Parliament awo, baali bakyala babiri oba be baafa, naye abakulu bano byonna bye mwalaba be baabiri emabega. Tewaaliwo nteekateeka ya butujju bwonna oba kabinja mbukaze kalumbi eggwanga nedda. Ono Major James Birungi ne banne baatuulanga ne bazanya firimu zaabwe ne bateeka ensi ku bunkenke, naye nga ekigenderwa kyabwe ekikulu ennyo kyali kyakubanga banyaga omusimbi oba oliawo bafuna omusimbi okuva mu gavumenti eya Tihabulwa Mame Museveni. Olunaku olwaleero Major James Birungi wamu ne banne nga bw'olaba akatambi akagenda mu maaso ku sikuriini yaako bavunaaniddwa emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe, wabula omukulu asigadde agyewakana. Teebereza eggwanga Uganda embeera nga weeri, akuba nti oluusi wabaawo ekijja n'otya n'okukyogerako. Kakati bomu ezakubwa e Lugogo yali 2012. Mulowooza anyway esigendayo nnyo, kale sigenda kukwatayo nnyo, naye nga byebyo bomu zonna ze mwalaba. Kati nga bw'olaba akatambi ako kali ku sikuriini, akatambi akoli mu kulaba mujjukira olunaku olw'emunyonyo. Akatambi akali ku sikuriini bw'eba nga mujjukira bulungi, mujjukira olunaku olw'emunyonyo. By the way, wano nga sinnavaawo njagala mbategeeze omukulu ono nga tannakwatibwa, ebintu byonna bye yakola anajja okubyanika. Afande Felix Kuraije njatujjukire ku bomu eyakubibwa mu katambi ako koli mu kulaba. Akatambi ako kaliko emunyonyo awo emmanjo awo mabega eno. Afande Felix Kuraije mu biseera ebyo yali agobeddwa mu kitongole
temwabitegeera anti mwali temunnanzuula mwali temunnanfuna nga kirabo ku mukuto gwa AKTV naye eri gye nali baagafuna mu biseera bya bbomu eyakubibwa emunyonyo nga bw'olaba akatambi akakagenda mu maaso ku sikuriini yo. Ebiseera ebyo eyali omwogezi w'amagye yali Ssaafande Felix Kulaije yali akyusiddwa oluusi ng'agobeddwa ne mu kitongole bwe balina emisango gye bali bamunoonyerezaako. Eyaliwo mu kaseera ako badde muta Kano Chris Magezi mumujjukira abange mujjukira Kano Chris Magezi incident eno egenda okutuukawo eno gye muli mu kulaba eno ku screen ye yali omwogezi w'ekitongole ekya UPDF by then nga yasikidde ebigere bya Afande Felix Kulaije. Amawulire mwagawulira mu biseera ebyo Kulaije simanyi ali Israeli kusoma nedde ekituufu kyali nti yali awumuziddwa n'asikibwa ono Chris Magezi emirimu ndowooza mujjukira ng'avaayo ku bbomu eyakubibwa ku Kaleerwe nedda ye Kaleerwe egenda okutuuka Kulaije yali akomeddwawo kati bbomu ye munyonyi eyo eyanika obuzwina bw'abantu bano kubanga avaayo ayogera nti twafuna amawulire waliwo yatubagulizaako ne tulinnya omuntu ono akagere okuva we yasula ne tubagoberera ne tulaba entambula zaabwe aba atuuka awo kwe kumukuba amasasi. Mubijjukira sitatimenti ezo muzijjukira bulungi ndowooza. Kakati abantu nga bawanu Yugi n'abantu abalala ne bannayuganda oba oli awo ababugumakokko abayitakokko abalya ku mutwe gw'engege abaakeeranga ku makya obuyinja ne bubanyiga ne beesiiga ebizigo ku magulu nga bagenda kutambuza bigere omutali ngatto twabigaana twakuba emmeeza abakulu bagenda okulaba nagamba kakati twajjawo oli naye ono aliwo kati nga enteekateeka ze ne bazikubamu ebituli era Kulaije n'addamu n'atekinga over n'akomawo ne bamuddiza omulimu aba yakatuuka ate tugenda okulaba ebyo Kaleerwe ndooza byebyo. Akatambi koli mu kulaba ako kaliko Kaleerwe Kulaije n'ajja n'akomawo mu ofiisi naye teyalinawo njawulo naye teyatugamba omuntu ono twamulondodde okuva e Busega najja ku Nosani nga tumulaba najja n'ayingira kaliko Kaleerwe mubijjukira bw'ayingira Kaleerwe tusalawo tumukubire wano afe n'omuntu omulala agamba nosanga emboozi yaabwe ate ekwataganye n'oli gwe bajjeewo yali amusikidde ebigere ndowooza gavumenti egenda okulaba nedda kisusse nebateekawo okuba nga okunoonyereza okwali okw'enjawulo bigenda okuwunzika ng'ono enkugambe yali atula mu kkooti eya commercial court e Makindye ate nga yakulira ekitongole kisseemu ayimunda mu ggwanga erya Uganda yakwatibwa mpaka olunaku lwaleero wakomezeddwawo mu kkooti eno wabula emisango agyegaanye era addiddwayo ku limanda naye saasira abannayuganda obulamu bwabwe obwagendera mu njega eno ng'abakulu ssebo bo bali mu kuba nga bamatiza buyinza. Ggwanga lyange Uganda, ggwanga lyo Uganda. Mukutu gwa AKTV Media kwe tuli nkweyanza gwe subscribinga nawe n'okwata ne mukadde ate gwe oli w'amaanyi leetayo banno 10 bagambe eno we wali waaka subscribe kwata mukadde ate na video jimpeera ekigalo ky'oba osooka okukola bwe subscribinga video jimpeera ekigalo esobole okuba nga etolontoka oba oliawo emisinde ne banno bategeere kuwaaka agenda maaso ku mukutu guno gwa AKTV Media ne musajja wa Kabaka Chopper Uganda 1 Yugi. Kakati mbadde njagala tusooke tuddukeko tulabe tugende Mmengo. Olunaku lwaleero wabaddeyo olutuula olw'embalirira ya Buganda. Charles Peter Mayiga alina obuulyawo obubaka bwaweerezza eri gavumenti nga bukulu nnyo
weetaaga okuba ng'obuwulirako oba oli awo nzije tweyongere sooka obulabe oluvannyuma nnyo okuba n'obufuzi obutambulira mu mateeka Buganda ne Uganda bwe binaaba eby'okukula tulowooza nti omuntu aba amenya amateeka ayitibwe ku poliisi kubanga era amateeka be gagamba ategeezebwe amateeka ge yamenye bw'aba waakukwatibwa akwatibwe misana aleme buwambibwa akwatibwe misana aba mukutte beeyanjule nze kopolo Opio nze kopolo Tumuhimbise era endagamuntu yange yeeno nkukutte kubanga wabbye enkoko eyamuliraanwa atwalibwe mu kifo ekikkirizibwa mu mateeka tewali kifo kyonna mu mateeka ga Uganda muntu alina kutwalibwa okujjako ku poliisi akaduukulu aka poliisi ate bw'aggyibwa akaduukulu aka poliisi atwalibwa mu kkooti amateeka be gagamba okujjako bano nga bagakyusizza naye tebannaba abakwatibwa baleme kutulugunyizibwa omuganda agamba bw'omegga toluma ate oba oli omukutte kati ate bw'oba omala omukwata ate okuba wakyempi oba omusambira ki era abakwatibwa baleme kuswazibwa lwaki omuntu ng'akwatiddwa aggyibwamu engoye oba omutigaatiga oba omukozesa ebitasaana waliwo bwe twali ekitove eyo bwe muba abapya nga omwana ateekako waliyo omusajja yasomanga ebirango ku rediyo Uganda amawulire nga gawedde ne bateekako ebirango oli mupya ne bagamba zina amazina simanyi oba mwe abaasomera ennamiryango mwabiyitamu ne bagamba zina amazina nziniraamu ng'ate ebirango gundi ow'ekyaddondo yafudde redede zina amazina ebyo mu baana abato ne mu masomero tebikyaliyo naye kale oyinza okugamba tebiina nnyo bulabe bwe bituusa ku muntu oba kumumenya mannyo naye teebereza omuntu omukulu n'omugamba nti zina amazina nga kuliko birango musajja Semaka oba kola duyiro w'obuwaze olaba wano nkola duyiro buli lunaku okutwala abantu okola duyiro lutalo naye ate ow'obuwaze ebintu ebyo bijja tuleetera akabasa ndowooza nti bikulu atannasalirwa musango ate omukwata atwalibwe mu kkooti ssaawa 48 mu nkola entuufu poliisi erina okusooka n'enoonyereza nti wabbye enkoko ne bajja ne babuuza bali ne bakuŋŋaanya obujulizi bagenda okukwata yabbye enkoko ng'obujulizi babufunye mu ssaawa 48 ne bakutwala mu kkooti atannasalibwa musango era taba nagwo atannasalirwa musango taba nagwo mu mateeka era amateeka gamukkiriza okweyimirirwa kuba tannasalirwa musango kati bwe munaasanga omusango teyaguzza era kyenva mulabanga mu mateeka bagamba mu muteekako obukwakkulizo ebulaaya oluusi babateekako n'abo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'atyo bw'aweereza obubaka bwe amakya gonna ku lwaleero babadde ayogerako n'abakiise mu lukiiko lwa Buganda nga basoma embalirira y'omwaka guno eri Obuganda. Ebigambo sigenda kubiddamu obiwulidde bulungi. Ayogeddeko eri engeri eddembe ly'obuntu gye likwatibwa munda mu ggwanga erya Uganda n'ayogera ku kiwamba abantu n'enkwata oba olyawo enkwata y'omuntu amenya amateeka n'engeri gye bakikola munda mu ggwanga erya Uganda ne bwe kirina okuba nga kibeera.
akutegezezza ko abamu ku bakulembeze ababadde eno Lop abaddeyo Joel Bisekezi Senyonyi munakibiina ki NUP Baka ow'Nansana Omulonde Honorable Zambali Blasio Mukasa munnamawulire yakolako emmengo y'omu ku bantu ababaddeyo n'aba NRM ndabyeko muganda wa Museveni Sodo Kaguta naye tatuumiddwa mwana agambye bonga gavumenti bagenda kukola buli kisoboka okulaba nga Obuganda buddizibwa ebyabwe byonna gavumenti oba olyawo byekyalina eyo saagala kulwayo mbadde njagala waliwo video zembadde njagala mba playingiremu wano ebigambo bino bya Mwami Museveni oba olyawo yabyogera eri bannayuganda katusooke tubirabe ndowooza ate oba olyawo nkomewo era tweyongereyo tusotule emboozi nkyayina emboozi nyingi agende bicho bunjenda aho kuzahambulire karumangu tinyine kindi kanyina aho kuza okugenda konka obungenda imwe mutagiye kimugasha mwabara kugasha kimugasha ndiyaha nimba tsinde kanka kahuba dero mwagira ngungende mfa kugenda nsigiye Uganda mu mikono yanyu kandi nabarebere ngo tumwine mugasho nga akasajja kano bannange mugabo bya Museveni yategeeza mugamba ngende omuntu abafuze emyaka 4 nemba wuba mulinga kawuba je mbateeka gye mulaga kyeraga obuwumba tutu oba olyawo n'obusirusiru bwe mulina kiraga nti temulina kye musobola Museveni ategeeza nti mungamba ngende nze omuntu abafuze emyaka 40 mbavuze nga kawuba wilibalo wadde ino emipiira n'egyo yagala gy'ogizza kati mbafuze emyaka 4 mbawuubye mbaze eno kati mungamba ngende kweri kummwe benvuze emyaka 4 nga tewali n'omu anyega teri n'omu afuguma mbakwase eggwanga lyange mbakwase obuyinza bwange sisobola kummwe benvuze emyaka 40 sirabamu bwensobola kuba nga nkwasa ggwanga lyange omuntu n'abavuga n'atwala nga temunyega kanzije wamma mukabya abantu abakulu nga n'abaana baabwe balaba bali baagala ddi oba bali baagala ddi abaana baabwe bagundi mwe mutuyambe mubere bantu bakulu muba mutukulembera mumanye mukulembera bantu bakulu bannammwe olwo bibale ne mutuwe tukwate kumbe mumulooza kigwira ffe naye manya omutima gugenda kugwiramu mujja tukyankalanya tuyingire kampala yammwe eyo mulye pate zisembayo ffe tukyali bantu naye tetuli bantu nnyo ng'embeera tutuusiza ku kisembe mukabya abantu abakulu nga n'abaana baabwe balaba bali baagala ddi oba bali baagala ddi abaana baabwe bagundi mwe mutuyambe mubere bantu bakulu muba mutukulembera mumanye mukulembera bantu bakulu bannammwe olwo bibale ne mutuwe tukwate kumbe mumulooza omanyi akasajja ako be bamu ku bantu betulina mu Uganda wano nga bw'omulaba oba bw'omusemberera oba bw'omulengera ku TV oba ng'olaba ddala osobola okugamba oba amakulu ge matono naye njagala nkutegeeze be bamu ku basajja be tulina mu Uganda nga bali ekintu oba nga bali level ndala okusinzira we tubalaba oba nga bo ekibalimu bo nga bo kirala nnyo okusinzira ku ekyo kye tulabako oba kye basalawo batulage saayi emuntu eyasalawo atulage ekyo tuwagala okulaba naye ayina ebirungo bingi mu ye obubaka obwo bw'oba nga teweesuulirayo gwa naggamba n'obuwa obudde n'obuwuliriza kyemmanyi
busobola okubaako webukuteeka naddala ng'oli gavumenti ng'olina enteekateeka efuga bannansi b'eggwanga lino. Kugamba naffe tusobola, tukyali bato, singa tusalawo okujja mwana tusobola okuba naffe nga twenyigiramu nga tukwata, tetumanyi wowe musobola kubanga mudda. Lwaki temunzikiriza ne tusala ne tugenda ewa Anita Amongo? Naye nga sinagenda wa Anita Amongo, njagala ntwale omukisa guno okutegeeze. Mu biseera we twagendera mu kalulu, omugagga gwe bayita Elon Musk yalina enteekateeka ereeta network oba internet edduka speed kizungirizi munda mu ggwanga erya Uganda, nga ne woobeerawa for example ng'obeerere waffe ekyannamukaaka wansi eyo nga teweetaaga, simanyi ate layini ya Airtel, simanyi ate simanyi kakati ka network nedda. Ono yalina enteekateeka ey'okubanga atuwa internet etasalibwako. Bino mulaba okulonda, twamaliza okulonda Mwami Museveni network nga agijjako. Kakati singa mu Uganda twalina internet ya Starlink eya Elon Musk ono, teyanditugyeko. Era mu biseera mujjukira waliwo okusika omuguwa wakati wa Uganda UCC ne tukana okulabula Starlink singa kanaagigezaako neyinza internet yayo mu Uganda mu ngeri etali ya mateeka, bagenda kuba babawuliramu ekinaabavaamu. Era mu butongole, ekitongole ekivunanyizibwa ku bifulumizibwa ku mpewo wano munda mu ggwanga erya Uganda, ki UCC, kyagaana okugenda mu nteesa zonna n'omugagga Elon Musk ku nsonga za internet gye bayita Starlink. Kakati olunaku olwaleero olw'Emmande genda ku z'omwezi 6 gavumenti ndowooza emaze okulaba nega ebyakalulu byaggwa, bantu bakyalina kye basobola kukola. Tubakkiriza muleete enteekateeka zammwe munda mu ggwanga erya Uganda. Okusinziira ku Nnyembo Tembo, Nyombi Tembo ono nga yesenkulu wa UCC munda mu ggwanga erya Uganda, ategeeza nti Elon Musk wamu ne kampani ya Starlink bakkiriza obukwakkulizo bo nga bannayuganda oba nga ab'obuyinza munda mu ggwanga bwe babasaba oba bwe bateekawo okuba nga baleeta intaneti yaabwe munda mu ggwanga erya Uganda. Amazima gali nti bw'obanga oli ku intaneti, ensonga eno eyinza okukusanyusaamu kubanga intaneti egenda kuba ya layisi, ate egenda kuba nga teyeekwata, egenda kuba nga edduka ku sipiidi ya kizungirizi. Si byana yakuvaako mbate evuddeko. Ate kaakati ennaku zino tulina bu wifi obwo bubeerako abantu 10 kagera ne kaziima, era kano siwe kijja okuba singa Elon Musk asalawo kutuwa omutindo omutuufu. Bannayuganda ndowooza ku sayidi eyo bibimu ku bintu bye tunaaba nabyo nga bya ddala. Internet ejja kuba nga mahi, ekigambo mahi ina mukwano gwange omukungulukungu Noho bw'abanga alina ekintu kyalabye nga kinene, ageze munyumya emboozi n'okubawo eggambo, agamba okubyewo eggambo limahi. Kakati intaneti eya Elon Musk tuyinza okuba nga tufunye mahi munda mu ggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero UCC ekakasizza enkolagana y'eggwanga Uganda wamu n'omugagga Elon Musk ku nteekateeka eza Starlink intaneti eyo ekkiriziddwa okuba nga ejja mu butongole munda mu ggwanga erya Uganda eweereza emirimu gyayo. Bassebo ne bannyabo munzikirize ate nziruke nyambuke e Nakasero omukyala Anita Amongo bagenze okuwongera kawongezi konna kuno olwaleero nga Anita Amongo embeera ye y'obulamu yeeyongera okuba embi okusinziira ku babaka abava mu Teso region, ababaka ba parliamenti bategeeza nti olunaku olw'eggulu bagenze ku maka ga Anita Amongo balabe embeera mwali, basanze omukyala
ali mu mbeera mbi ddala. Bano bagambye mu mirembe oba ku mpaka balina okuba nga bafoosinga mwami Museveni okubanga omukyala Anita Among atwalibwa ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi okusinziira mu mbeera mwali. Kinajjukirwa wiiki eno egenda we yali etandikiraawo omukyala Anita Among ono yawandiika ebbaluwa mu butongole n'agiweereza mwami Museveni omwali okwetonda, omwali okulaga embeera yonna gy'ayitamu etaali nnungi era n'alombojja obulwadde obumuluma. Byonna biwandiika mu bbaluwa n'agisabika n'agiweereza mwami Museveni mu State House Entebbe nga amusaba amugamba taata nsaba okkirize embeera mwendi n'obulamu bwempitamu nga nkumiddwe waka wange. Mujjukire ono kituufu era bw'obanga oyita wali mu maka ge Nakasera bamanyi Nakasera awo bw'obanga oyita ku maka ge waliwo ebyokwerinda bingi n'okusinga ate bwe yabeera nga sipiika, kubanga bwe yabeera nga sipiika waliwo kituufu security ne baabangawo babiri abatuulaawo wabweru. Kati bw'oyitawo essaawa zino oyinza okugamba bateekawo balakisi namba ebiwanuuzibwa mbu ono ali mu house arrest. Kakati tuba tuyingira wiiki eno eyafundikidde olunaku olw'eggulu, wiiki eyaggweeyo eyafundikidde olunaku olw'ejjo yawandiika ebbaluwa mu butongole n'agiwa mwami Museveni ng'amusaba akkirize agende afune obujjanjabi ebweru w'eggwanga Uganda. Wabula omukulu tamuddangamu. Kakati abakulu abava etteeso olunaku lw'eggulu bategeezezza nti bwe bagenze mu maka ga Anita Among basangidde ddala nga obulamu bwe si bulungi wadde n'akatono, embeera gy'ayitamu si nnungi, yeetaaga okuba nga agenda ebweru w'eggwanga ajjanjabibwe. Naye Anita Among n'alina eddwaliro, alina eddwaliro lye tugamba eddwaliro era mwami Museveni yagenda n'aliggulawo mu bitundu eby'ebukedde yeeyo. Kakati lwaki omukyalo ono nga alaaja ekyenkanidde awo bamuteeke mu mmotoka oba mu nnyonyi bamuvuge bamutwale mu ddwaliro, njogedde bubi, bamutwale mu ddwaliro lye, agende mu ddwaliro lye, abakozi b'ayinayo bamujjanjabe. Kubanga kyemmanyi gye bali bajjanjaba bannayuganda ye wanjawulo kyalina musaayi kyogo gwagamba gwe tasobola mujjanjabira mu lwaliro oba mu ddwaliro erirye. Nabo oluusi otuuka nabo n'ogamba tebatukooya, sebo ayaga kutwalibwa bweru. Naye nga yamala kuba sipiika, yamala kuba vice speaker emyaka 5, najja n'amala kuba sipiika emyaka 5 egijjudde. Kati ate saawa zino muwulira ali mu folofoto simanyi bamutwala ebweru, amagulu gazimbye woowe nze nfa mwami Museveni nyamba ntaasa. Kazi bubi nnyo iwa sinako sikavaako nako kankaveeko tugende mu nsonga endala bannyabo ne basebo. Naye muzikirize mbajjukize ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 omwaka guno gwennyini 2026 11 Yuggi nze kennyini kamwa koogera munnange mbayita mbakoowoola okujja okumpagirako ku Darudi Bar and Lodge wali Kololo mu kyentuumye 15th anniversary 11 Yuggi Fairo ku meza live mu class eyo program zenkola ku mukutu guli nkola yo program Fairo ku meza ate wano ku EKTV Media YouTube channel mbawo ne program mu class. Kakati program ezo 2 Fairo ku meza live ne mu class live tugenda kuzikola live ku stage, tugenda kulondoka tugende mu mawanga ag'enjawulo, tugenda kuyingirako munda tulabe ebizungirizi bije bino na mu bwengula, tutuulire embeera egenda maaso mu kyondo kya Buwarabu ne Asia yonna, Europe yonna nga tuli live. Ate yajjukira siyinza kulinnya nnyonyi n'eŋŋenda e Bulaaya nasose kukuŋŋaanya biri wano munda mu ggwanga. Ku lunaku olwo nkusuubiza buli lunaku mbayo kyenkuŋŋaanya ekyenkizo oba oliawo kyotategeera okujja kitegeera ku lunaku olwo. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 omwaka 2026
bannange mbayita ku Darudi Bar and Lodge wali ekololo mujje mumpagire nga njaguza emyaka 15 mu mawulire mu program file ku meza live mu class mitwalo 2 mitwalo 5 mitwalo 3 mitwalo 5 oteka nakakadde bannange nsaba mumpagire munguleko ticket kale munguleko tiketi wali wabweru wa ggwanga lino wonna woli towenyoma great ne webemu kale so mumpagire nange nja kubeera mu mativu ate era nja kuba n'amaanyi nja kusobola okujja okuba nga mbaweereza manye nti nyina y'abantu bange bano nga kuwanuwanu kwe batava so enteekateeka zonna ziri mu kugenda maaso ennaku z'omwezi 10 mwezi ogw'ekkumi mbakoowola mujje mumpagire mbeera bwetyo bweri oyo naye kamuveeko kakati abawagira ebyemupiira munda mu ggwanga erya America eyongera okubanga eraga nti ye super power mu buli kimu kyesazeewo kiba oba oyagala oba tokyagala kisoboka okuba waliwo omusambi w'eggwanga erya America gwe bayita Bolgan ono yaliko mu kirabu eya Arsenal gye buvuddekawo afuna red card obuulyawo yali entuufu yali emugwana wabula bugenza okukyama kya gonna ku lwayiro nga Donald Trump akutta akasimu n'akubira Infantino president w'ebyomuzannyo gw'omupiira president wa FIFA ye FIFA etwala omuzannyo gw'ebyomupiira mu nsi yonna n'amugamba njagala omwana wange red card emugibweko era njagala leero asamba omupiira ng'eggwanga lyange lisamba Belgium erya America njagala mbategeeze njogera bino ng'owuliza bannyawe ne bassebo Bolgan FIFA emuggyeko red card naye nga Donald Trump kafaananya jako kanyumidde akali ku screen kafaananya kanyumidde nga balaga Trump ali mu vaalu red card emuggiddwako mu butongole songera okulaga amaanyi ga America mu buli system yonna Trump akutta akasimu n'akamukubira omukulu n'amugamba taata mutabani wange njagala abeewo era amasima gali nti mu mpira olunaku lwairo mwali ati temunzikiriza nembeerekeza nenkomaawo ngenda kukomawo ate ku ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungezi konna ku lwaliro twongere okuba nga tutambula ffenna insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. I'm signing out.